omwana nga yoza kimu tugenda kuba mukube nga lwaki yeteka ku byatasobola omukyalo oyo yafunye ebigambo bingi amujadi yaliwa olinaani gwa mujadi jali wakulutsumu amujadi yali ono gwe anwali amujadi tali mu America anti amujadi mwana yasika ngata yogera anti kigambi lwaki bwabaga anti no yatunda ebamu okimanyi ono mwana akulusumu yani anwali kiyafuna kinene nnyo yabanga oli omuwala seeka muzaata oli omwana omuwala waha kiyafuna naye kiyafuna kinene oli omuwala omulala yafuna abawala balina funa kyenkanye kitegeezo onaalinamu ensonga aliwa unaakayana nsonga eriwa yandibanga webbali buli weweegaana ssengaawo oba weeganye kitaawo nkiddamu buli weweegaana ssengaawo weeganye kitaawo buli weegaana kkojjaawo weeganye maamawo senga ne taata enjawulo tewali kojja ne maama enjawulo tewali ebyo byebimu omwana agamba nti abo balinga basenga bange naye oyo yava ne mu ddiini yaffe ey'obusiraamu yalokoka ebyo birala muwala wa Muzaata bw'agamba ebyo birala twagala mwannyinaze tumugambe mubuulire osobola okubeera si ye yekka gwe ŋŋamba abali mu mbeera ekifaananyi ffenna wallahi tulina bakkojja abaffe ne bama baffe abato senga twogera bye batukola ne gwe osigala okyabayunga okitegedde kigambye oyinza obutajja we bali naye nga mu mutima toyinza kuspiitinga that kind of fire teki nedda oyo takyalisenga ate omaze okukakasa n'ogamba bannyinaze bakitange okikonfaminze ate tebakyali basenga abantu ensobi zaabwe katukitwale bwe tutyo bava mu busiraamu ensobi zaabwe wadde nabo baagala okukosa muganda waabwe baagala okukola ki okutunda ebintu tekibajjaako kuba nti nno sengaawo ekyokuba nti nno omuntu avudde mu busiraamu kinene nnyo naye kimujjako kuba nti nno sengaawo anti nedda yagambye nti oyo muganda wa Muzaata takyali sengaawe ayinza okuba yava mu busiraamu ate ayinza okuba manyi birala ng'ate yaddamu natula shahada nakyo kisoboka mulaba mu kyaki kale naye tekimujjako kuba nti nno sengaawo tetukugambye okole byakola nawe wabula ekisooka omute senga ate kati gwe omunaddiini omwana wa Sheik wandibadde nnyo ng'osaba nnyo sengaawo ono akomewo asiramuke kuba kati ate bona oteekawo embeera ja n'abaana mwannyinaze byasomesa eddiini badde kale nnyinza okuddamu n'ekitegeeza eddiini bwetu olaba kati ate womwongerayo naye nga mwana we mwana anti awo ebibuuzo biba bingi omwana wagambira oyo takyali muganda wa taatawo bannange ekyo abooluganda nawe Faruku nkigamba nange nkyegamba wallahi basenga abaffe bonna si balungi bakojja abaffe si balungi ne tubateeke balina okubeera Allah we yabateeka buli weegaana senga oba weeganye kitaawo kankubule kino tugondera abakadde mu mbeera za mirundi egi ebiri tubagonderanga balamu ne tubagonderanga baafa nga baafa tubagondera tutya kanjogere ku ekyo obukulu bw'okubagonderanga balamu ekyo buli omu akimanyi sawa unu basiraamu si baki si basiraamu sawa una bakadde awo tetwawulawo sawa tetwawulawo Qur'ani tewali Allah wagambira nti nomukadde wabasi musiraamu tomu sawa unu basiraamu si baki okay mukadde okagambe ne kino asobola okugamba nti mwana wange jangu tusamire olina okugaana bwakuyita ebintu byonna ebyokujemera Allah ebyokusamira tokkiriza naye ate sukaali mumuwe
wadde musamize boarding gimugulire kati embeera y'okugondera abakadde basiraamu si baki nebabanga si basiraamu nebabanga banywa omwenge gwe tuukiriza bagondere beebabo okubeerako ku nsi oluvannyuma lwa Allah abo maama oyo atali musiraamu olubuto abaddujjamu gwe tewandibaddewo mu diaspora tewandibaddeyo byonna byonooteekawo nkoze bino byonna Allah abimanyi kati ejjanayo eri wansi wa bigere byabwe abasiraamu n'abatali baki basiraamu kati obagondera nga balamu ekyo tukimanyi okubayisa obulungi okukola ki kyova olaba okumanya abakadde bagenda walakanyingirawo katini mukadde wasoba n'okugamba n'agamba omukyalo oyo nze simwagadde ng'ogenda muwasa waliwo obusiraamu bugamba muleke noonya abalala mukadde ekitaata maama bonna nti bakadde bonna taata ayinza okuba nga atamwagadde nga waliwo ensonga nga naye kati waba amwagala bibaamu kati waba amwagala taata tobamanya kati waba amwagala nga yeyakusooka n'agira mu mulekere okusinga onobera ku nti mumulekere sajja neeyigidde akantu kange mumulekere taata avudde eri mumulekere swame mumulekere kati ebyo birala naye kitwawo okulabika naye kale ekiba kizze kibaawo mumulekere okay kaakati abakadde bano kino kyenjagala kuseka muzaata nsaba Allah jalla jalaalu wa musonyi wa musaasire bwe baba baafa njagadde ekyo abakadde tubagondera tutyanga baafa kubanga abalamu tukimanyi era ebimu kubiraga nti nogondedde abakadde nga balamu biri ebintu ebi kagambe biri bitane kagambeko bibiri ekisooka obutayogerayogera bizibu byeri bakadde bo ogenzo balabako oba omukubidde ku ssimu mu Amerika we bane mulimu ti ndi wano banoonya Allah bagala kundipotinga toyogera banoonya bagala batalina mpo kati batulibye ebikweko bakazza bannange betubadde nabo baddaana ne kati 38 gonna baguzizza Allah wallahi toyogera bizibu bye ovudde mu kibuga ogenzo mulabako mu kyalo munne mulimu ti amanya ngeri yetuwagira nuupu kakati nsula ku nsiko muzadde tebabimuga gumintiriza omwana omuwala toyogera biri mu bufumbo wallahi gogenda kwate kubo de wammwe ne maama ogenda muleka nefumu tagenda kwebaka tetwogera bizibu muyigo guma toyogera guma kubanga buli woyogera ebizibu olaba maama wategeera mbuno mukyala wali lubuto mukyalawo nena abeeranga yaluli banne yali ata kubanga abeererawo omwana we gwe mutabani we kati ate bwanategeera muno omuwala wali lubuto kati idhan ekirala fuba okulabanga buli ekigwa ku mukadde olimba sooka okutegeera buli ekigwa ku mukadde olimba sooka okutegeera alwadde bamututte ekibuli bamututtewa olimu abo basooka okukubirwa amasimu fuba okulaba nga byonna oli awo bannaye ne bw'oba oli mu Amerika osangeko WhatsApp naye bwe kibanga oli mu abo abasembayo kubanga maama ono ne taata bagenda okumaga amaga abaana baabwe mwenna nga muli bakiwagi n'afunamu omwana amwanguyira ate ebiseera ebisinga batera kwanguyira batalina mmotoka buli woolabanga olimu abo abasembayo mukadde waali ku kitanda ennaku 3 ne bakutegeeza nga bayise ennaku 5 weekaabire kubanga yagenda okulaba nga tuli muntu mulamu naga temumugambe anti oli agamba nze banfuula abafamire banfuula kagoma buli maama walwala simanyi biki operation nze gwe bakubira oyogedde ki abantu we bagamba ngamba bagamba batya nti banfuula kagoma olw'okuba nagenda ku kyeyo buli kamu nze akalafandinga Mama buli wakola mama buli walwa bankola ki banfuula kagoma abafamire ku maama wo onooteekeddwa okumulabirira
It's compulsory. This one is your mother. He's your father. It's compulsory. You have. It's not optional. You have. Bakufula kagoma. Baba family banfula kagoma banfula lusuku. Aba family twagala tusoke tubaleke. Mama gutulike bya family bilala. They have to tell you. Ne batagamba. Chovola batokkirizibwa kuma mama ozaka. Bobo wazaka zino sente zetu. Buli mwezi zabi tokkirizibwa. Kubanga ali part ku bulamu bwo oteekeddwa kumulabirira. Kiringa kugamba nga waleka abaana aba family banfula buli mwana wange bwalwala ne bangamba oba otegeera. Ani dobo otegeera. Ng'omwana wamuleke eno Uganda. Omwana wamuleke eno Uganda kati nze ani goyagala amukulabirire. Kaakati nga buli ekigwawo oli mwabo. Kati abakadde bantu bagonderanga baafa mu bintu biri. Kubanga okujemera omukadde kibi nnyo zambi ddene okusinga okwenda, okusinga okunywa omwenge, okusinga okutta omuntu, okusinga okulya riba. Oba yafa oba waali. Oba yafa oba waali. Okimanyi woba ojemera mukadde onoogenda mu hijja ne bw'osaba eddwa ezifaanana zituuka. Kati oteekeddwa okukola ebintu ebi. Bakadde bo nga baafa. Ekisooka okubasabira buli lunaku. Ekitono emirundi giri egi. Mwabatasaala Allah nga tannabavunana mbu ne swala teziwedde eyo. Emirundi egi anti ze swala 5. 5. Ngozi seno tunya masembe. Kubanga nkonye ku swala. Nedda. Masembe asala tusala. Nedda jeze. Emirundi egi. 5. Nga Allah tannakuvunana swala. Ojemedde mukaddewo. Kubanga buli wosala boti kabuli bambi jali nga afuna. Buli yafiirwa mukaddewo beerako owulirize. Naawe atannafiirwa kubo lyerimu. Wuliriza. Emirundi okumusabirayo Allah musaasire. Ekitone nye emirundi egi. Si kulinda dduwa ya mulamanzaani. Ng'oli mubi maama wo mujjukirako mulamanzaani yokka. Kati ate ennaku esigadde mu kabuli ali kuki. Okay. Si kulinda dduwa buli lwe yafa ne mukola edduwa ennene. Si kulinda olwo lwokka. Buli lunaku oyina omusabira. Kikkakatako ekyo kiri compulsory. Ze swala 5 ekitono. That's the list. Otyo ekyo kimu. Okusaba Allah amusonyiwe kuli kusaba Allah amusaasire kuno kusaba Allah amusonyiwe. Kubanga mu ntaana gyali tasaala talina mulimu gwakola gw'omwana we. Wafuka gwe capital webale nnyo. Mba capital. Era Allah Nabi Salama yakyogera. Okay. Gwe gwamutaasa kyekyamulumya ebisa. Bw'aba taata kyekyamukwanya. N'atamansa bbali n'ateeba. Oli capital we ekyo kyakubiri. Era bw'otabikola obajeemedde. Ekyokusatu okuyunga ezaali eŋŋanda z'abakadde bo. Buli woyisa obulungi kojjaawo n'omutwalirayo kasukaali ogondedde maama wo mu kabuli gyali. Buli senga w'omuterako omutwalo ku ssimu. Embeera si nnungi. Alwadde n'ojjanjaba n'owerezayo omuti gwa sabbuuni ogondedde kitawo mu kabuli gyali. Simanyi oba ggwe basenga abo. Obo balambula ddi oba era wabama. Obo oli bube. Kasa kwe bali balaba. Basenga kwe bali. America, Texas, New York tova simanyi oba wali obaleteddeyo ki. Kwe bali balaba. Kwe Masembe. Omwana wange. Anti yesenga. Abakuyita mwana wa mwana wange. Era mpita mwana wa mwana. Omwana wa mwana wange, omwana wa mwannyinazo, omwana wa mwannyinazo, omwana wa mwannyinazo, omwana wa mwannyinazo. Senga wange nkutumiddeko. Tusaba Allah jalla jalla. Omwana wa mwannyina, omwana wa mwannyina, omwana. Lwaki sengaawo ng'olina ssente? Kitaawo bwe yava ku bbeera okuliyonka sengaawo n'addako. Lwaki atuuka okubeera nga bamwogerera nti nno musabirizi wa munnyo ng'oli Bulaaya? Kadem. Lwaki atuuka okubeera nga musabirizi wa munnyo n'asaba n'ekitole kya sabbuuni? Ng'oli Bulaaya, gula box za sabuni zibeerewo. Yanjo kya paasi. Ebyo birala. Allah ali muvunaana ebyo birala gwe tuukiriza. Yali tanjagaliza genda ku ebyo birala. Yankola ebintu. Ebyo birala Allah ajja muvunaana ye nga ye lwaki omwana wa brother wamukola ebyo. Gwe tuukiriza okuyunga ye. Ebyo birala kati. Eyo woofiisi Allah naye ajja muvunaana. Gwe tuukiriza.
Tematema. Ukitegedde okuyunga eŋŋanda z'abakadde bo. Kitegeeza maama wo bamaama b'abato. Awo wali emikisa. Olaba maama asobola okufa nga yakunyiigira. Naye okusonyiwa genda eri the sisters of your mother. Bakojja. Beweetondera nti. Bakojja. Bakojja. Kojja. Bino tebiriiko oba oli musiraamu oba toli musiraamu. Kakati ffenna tubalina. Sebo ntegeera. Nze ate sinywa mwenge. Nandibadde nga abakojja b'abasiraamu. Ntegeera bulungi. Naye ngambye bakojja. Kojja ono buli wamukola n'agamba yi bannange mwana wange buli wenzijukira mwannyinaze. Webale banne mwana gwe. Banne mwannyinaze bale kunzalira mwana nsaba Allah. Asabeddwa ng'eva ku ntobo ya mutima. Omwana wa sister we. Abantu abali mu Kampala. Buli wonna woli bw'olabanga ng'embeera ekunyize. Nga tonnanoonya seeka, simanya seeka nsabira ku dduwa ebyo teweemenya. Tusooka kubuuza enkolaganayo ne bakadde bo nti baafa enkolaganayo n'ab'eŋŋanda zo bakojja abo ne basenga eyimiridde eti. Ebyo nsonga nnene okuyimiridde riziki zaffe. Allah kwasinziira okutaliziki oba okugikwata. Ebyo ne weetaba mu bintu nga buli projekiti ebeerawo. Abayimbi obale waliwo omuyimbi ajja you contribute, waliwo kino waliwo alwadde wa people you contribute, waliwo kino you contribute. Ne bakusoma gundi waffe awadde $1 lwe ninga sengaawo asula mu nnyumba ya ssubi. Contribution ezikola ku balala bootamanya batalina musaayigo. Maama wa malaalo gali eyo gaakoma okulimwa myaka 2. Olowooze mbuno ogenda kufuna emikisa. Gw'olabanga essaawa eno ebyetadde olinga mubbi. Omubbi naye afuna ng'akyakala naye Allah wamuvaamu. Bwe kiri oba gw'olabanga ebyetadde. Ethan okuyunga wasilati rahimi lati la tusalu illa bihima. Ffe tetukolagana bulungi na basenga abafu bana bakojja bafu bana bamama baffe bato bana bataata baffe bato. Nti olw'okuba baatuyisa bulungi si ekyo. Tubayamba kubanga Allah yatulagira tubayambe. Wadde baali tebatwagala. Tufaayo. Gw'onoonya mpeera eryani? Katonda. Ekyokuna kyemuteekeddwa okukola. Okugulumiza egyali mikwano gy'abakadde bo. Okugulumiza otegeeza otya n'okubabeererawo? Byo byonna byebyo okubagulumiza okubawa ekitiibwa. Ebintu bingi bakadde baffe nga tebabigamba bantu ba famire naye nga baalina mikwano gyabwe. Faruku waliwo ebintu nga waliwo abantu ba famire abatabimanyi naye nga waliwo mikwano gyo egibimanyi ngo wallahi mukwano gwo waddala va kuba n'abakwano emiyaayi bwe kiri ng'akubeererawo nga Seeka Muzaata buli yayimiranga alina gwe yayitanga habibi we ninga si wa luganda lwe habibi wange ng'era agamba aliyo simanya Bungereza. Oyo nno naye bannaye yandibadde avaayo tetumulabangako ng'avuddeyo ku nsonga zino ezaamuzaata naye yandibadde avaayo n'alungamya ensi. Era tukugamba Allah agenda kukubuuza yawmal qiyama. Jangu nga tolina sayidi gye weekubidde kubanga Seeka buli yayimiranga olwo gwe yayitanga habibi we. Abeera Bungereza. Seeka yaterangako mwogerako habibi wange. Naye emyaka gigenze tovaayo. Newe kuba kunguba gogenda kunguba mpaka ddi. Onootuuka kufanga tokunguba. Jangu oveeyo beeko ne kyoyogera naye ate olina okwogera ng'otya Allah. Ate kubanga alina ebyama. Nze nabahaji mikwano gyange nga bafamire zaabwe tebamanyi malame gaabwe tebamanyi byabugaga naye ng'ate nze mbimanyi ninga n'okunzala banzaala. Seeka gwe Seeka wange oli mukwano. Kati habibi naye wa Seeka Muzaata naye mwe ayina otubuulire kati abaana kitammwe bwafa kitammwe tunulira Imamu Kasozi n'ekikyanjo we babadde amubeereddewo. Imamu Kasozi
era okumanya yali wa munda taata wa Kyanjo nga tannafa yayita Imaamu Kasozi n'agamba abaana bakyo n'agamba nti nno nemmutadde nemmuyite nga kitammwe yagamba Kyanjo n'amugamba nti nno nkulekedde ono era Kyanjo ebiseera ebimu abadde ayita Imaamu Kasozi taata abamuzaata muliwa kyetubuuza abamuzaata baliwa ekisooka omu gwe tumanyi abaana muteekeddwa oggulumiza ennyo omu gwe tumanyi abali mikwano gya muzaata Prince Qasim Nakibinge yali musajja w'ennyo era ne bwe ba ekibuli Prince yasembayo okwogera ne Kolo yagana n'agamba sinaki abaana nga temunneyuza mugendeyo ku birwa biti ebi okitegedde kati oggulumiza egyali mikwano gyaki ekyokutaatawo yabazaddebo okutuukiriza endagaano tokyusakyusa mu bintu kitammwe bye yayogera naddala nga tebyawulayawula mu busira taata waba yagamba muno munziike Masaka toleetawo mbeera nti ate nedda tumutwale ku limbo toleetawo mateeka teweegeziwaza okitegedde tokyusakyusa taata waba agize nagaba n'ebino babiwa omuzikiti teweegeziwaza kati ebyo ebintu bitaano kati buli muntu yenna yenna ayina abantu abaafa bakadde bo nga baafa tunuulira mu bitaano ebyo obirina sister bwe kibanga gwe kennyini nnyo okakasiza nti no bano abakyala baali basisita ba kitaawo Seeka Muzaata ate ogamba muntu kyabayita basenga okyali mwana muto togugulana na basenga abo togugulana na basenga abo lwanira hakkiyo ne tospitinga fire ne bwakuvuma senga tomuddiza awo Seeka njagala tugende ne kugundi ne ku basajja tujja twaliramu ebintu nti bw'otunuulira omwana ono alinga yenkana ne Kuluthumu ate nga Kuluthumu yali mukyala waani ali okitegera nti n'abasajja nabo kyagala okuleeta nkitegedde okitegedde nze kankikuyambeko bataata bakojja basajja bakulu bahaaji omulembe kati gwe tulimu tegulinga gwadda edda omusajja yabeeranga myaka 6 n'afuna omuwala myaka 15 olw'okuba ensi yali tennaba kuba ng'omwana ono bw'ava wano mu famire agenda butereevu mu maka era nga mwana abawampisa nakina ebirala wahakaza era tewalingawo mbeera ng'omusajja bw'afa n'aleka mukyala we yamulese abaana 2 famire ebawamu lembe gwafa bamusajja mukulu mwewumuzeeko kuki mwewumuzeeko ku bintu bino wammanga nze sibagaana kuwasa bawala bato wabula olw'ebizibu ojja gamba nti n'obusiraamu bukubiriza okuwasa kituufu naye ddala ddala olaba omwana ono gw'oleeta at 19 years of age 17 22 you are 67 olaba ddala ddala ajja ng'ekimuleese she's coming for marriage magezi go bw'osadde istikhara ye ekirala okumuleeta osooso ne weebuuza ku Allah n'ogamba ye Allah neetaagayo akawala akato nkasiimya n'enkwe bw'aba omwana ono tajja kunsumbuwa mulungi gye ndi nyanguyiza waasadde ku istikhara oba just gw'otunulidde ebbeere otunulidde ovacado n'otunulira akabina n'otunulira ki gwe kasitagonjewo yeewuubye noga wallahi bakaleete tutunulira ebyo tuwe ensonga oli kugamba kubanga ebintu binene eby'obufumbo si just kwesanyusa ebintu binene ekisooka okimanyi bulungi olina omukyalo omukulu wazaala abaana abakulu oleeta omuwala ono obuzayo emyaka emeka omwana ono gw'oleese anaakolagana bulungi bw'oliba ofudde nabali abaana abakulu
kubanga tulabye baliri abaana be first bonus tulabye emirundi mingi nga abasajja abasingo baba baloga baba balisa biki bwawasa obuwala obufaanana bwe butyo atabuka n'azaluka abaana mbazalukusa muva simanyi oba abaatya ndigana agavubuka agayinza gamukwanira kamaama kaabwe abazaluka naye ekyanga kakati olwo okoze ekintu ekinene kyovola banna bagamba ntero oba olina omutwe ogubootaboota towassa gumiikiriza kola azikaali emyaka egyo nkaaga egyo emyaka enkaaga gyakubeera mu muziki kuteekateeka kabuliyo si kubeera mu sawuna nga buwala buto myaka gyakubeera kuteekateeka ntaanaayo abantu beeyagala from 15 years mpaka ku myaka 4 bw'osukka emyaka 4 lati yaku excuse ebyo waliwo Allah byakulagira okukola mu Kurani mu 2 si kwambala bigatto bisonsekebwa mu weekend n'ogenda gaba noteekako ebigaalu bindi si ebyo si kweyerusa baba si ebyo okubye nnyo myaka nti nkubuulidde ge mazima myaka 5 mu giijo kocha wangale myaka 5 emirala kubanga safari esingo gitambudde olugendo lusingo lutambudde kwekiri you have to look forward abaana bo bano onoba ofudde bagenda kusigalawa bano bennyini boolina tonna bana kubateekateekera atoli mu kuwa wankula ntalo ndala bennyini bano oli myaka meka 5 oli myaka 5 nkaaga bennyini bano abaana boolina misaza tonna baba atoli mu kuwa kankula ntalo ndala za bwana buto mu kuzalire yakana bano bakulemye boolabako kalike banazala kono sobola okitegedde nkitegedde bano ende bakulemye kubano teri wali gwe waweerera na succeedinga n'omuma atenga ebiseera biri wali okyalina kumaanyi n'aganoonya ssente kakati oli myaka nkaaga ssente tokyayiiya nnyo kati lwaki muwa kankula enkalo ezimutaasobole kwata entasibi ogimanyi beera nnyo zuuli we baya sawa 7 olina kubeerawo 6 mu muzikiti obeerenga ne mu muzikiti oyine akafooko lwaki tonjagaliza nze ow'emyaka 6 lwaki tonjagaliza kananzuukusa genda saala Allah maama omukazi omukulu abadde naye agolokosa ate abantu awo abantu bagadde nnyo ebintu nti obwana obuto simanyi biki nedda twagala obuzibu obubirimu kubanga Kurani tekigaananga tekigaana negwe tu anti obuzibu ebirumu bino in most cases 95% bw'oba ofunye omwana ali genuine it's okay whereby it's rare 99% abaana abo ajja okufumbirwa nga tazze mu bufumbo ekisoko jjako boti engoye neyeesika anti agenda okulaba nga ebikuliko kugivuba byeru ekyo kacyoka kimutiisa kuguma bugumi kubanga baba bamugambye totya tomutya mu myaka mitono nnyo ajja kuba afudde naawe obwana bwa 19 buno tebujja na laabu obusinga ate naddala omulembe guno olaba bufeera ffe bavubuka bannaabo ffe kati ate gwe musajja sedduguto wallahi olaba bazanyira ku ffe olaba azanyira kugwamanyi nti nno amazaawo kando naye gwe kati ate gwe nga bw'ova ekibuye tosobola na kutuuka mu ndeeba tokeetaaga tojja kasobola anti yagamba finance waali finance ani agamba no finance waali omusajja agumikiriza ono haja akaleese anti kati oleese ebizibu abaana bo bano ogenda kutula mu family kubanga akaana kano sengako kana kubanga bakalaamira n'abakadde atina kuzuna abakadde benna kuzuna bo bafuuka bayaayi bagamba batya sala amagezi ozaale nze kati kino kankyogere ate bannaye katubabuulire temutusunaasuna nnyo abasajja abakulu naddala ffe abawalimu bye tumanyi bingi kino kankyogere essaawa eno waliwo ekiriwo omusajja yawasa akawala akato
owulira sajja ina ku ssente naye bwakawasa n'agamba seeka nze ebigambo byonna bijjamu kino nkawasizza ne saagala kazaale era buli kaseera abadde alina message z'akozesa yasooka kagamba nedda twandikozesa kondomu kati weewuunya omusajja omukulu myaka nkaaga kati ate byabitegeera ali kale tujja kugira simanyi owulira mpulira kubanga namugamba ne mugamba nti nno n'agamba seeka kubiriza abantu nze nebo sigenda kwogera linnya ly'abantu bamutegere naye yangamba ne bonkubirako ekyokulabirako etakiinaako buzibu n'agamba abantu bafune ekyokuyiga kuba kati essaawa eno tulina bye tulimu tulina bye tulimu era essaawa yonna yonna ojja kuwulira omulambo kaakati bw'abeera naye agezaako agira n'agamba omwana simanyi kyaga namugamba njagala ogire yasooka mugamba namuga nti nno nze banga nti nsikyazaala era buli awithdrawinga akozesa family planning ekisi withdraw ne kaakati mbukana baateesa kagezaako kwagala mbu omunyo nagamba nedda twateesa kali ku mission ya muzaalira ate ali kaakati etaabu we yazze kamugamba mpulire mmeme nsinduukirira alowooza nagamba ye nti kali lubuto era agenda nagamba bulijjo mbadde njiwa bwe nagamba nidde bisobola okusoba nagamba ambadde negendereza nagamba ate nga ekyo wano waliwo ensonga ezo ziri bbiri era omusajja agamba nagamba seeka nedda kati nange mugamba ne mugamba obuzibu ne bujjidde buli awa wamu aliwaladu lifirashi omwana bawannannyini buliri bw'oba wamuwoowa tonyumya birala agamba seeka bwe kiba kujemera busiramu njagala omwana bwe bamuzaala tumutole ku DNA ate oseseetuka nagamba era omwana yazzeeyo keewaabwe nagamba kyayagala ati yaleeta kaaki olabye mukyala mukulu waali mukyala mukulu gyali olabye butali bugumiikiriza kati omwana ono omuwala yandiba omutuufu kubanga kisoboka abantu bangi aba withdrawing nga balowooza mbu nno nino oyitire ekyo kisoboka naye era kisoboka okuba nkabadde kabeera naye nga kalinayo smart wire byonna byonna bisoboka kyonna kyekiri nekagatta waya kyonna kyekiri obusiraamu omwana wa haaji ono tapapala yakiyingiramu yamanyi kati seeka kitegeeza nti abantu bafunye nnyo obuzibu nga bafudde bano abaleese obwana obuto weebale nnyo obuzibu buvudde nnyaawo buzze bwa mirundi egyo ebiri emirundi gino wammanga omwana ono ayinza okuba omuwala teyajja na bigendererwa famire neyagala okunyigiriza omuwala ono n'omwana we obuzibu nawe weebuli tebamuwa kitiibwa ngano afudde ng'afudde obuzibu obulala busobola okujja ng'akaana kano kabadde kasimbadde emirandira nga kagezi nnyo nga n'ebiraamo ke kabikweka okuwasa abaana abato kubanga ebiseera ebisinga abasajja bano bagenda okufa ng'abasinga kubanga abasajja bano ate waliwo ensobi endala gye bakola abeera n'omukazi we bali myaka 5-56 nawasayo omuwala myaka 22 n'abeera ng'ewoli omukazi akyagendayo nnyo mbw'ajja kunaaba ne bano abasajja bamanyira sebo omala okukola eno emirimu banaabire otyo kati nyo nakyo sikituufu era bagenda okufa nga beekubira nnyo eno ku bwana obuto wayi naye ng'ate ennaku wadde eri namukadde olina omwezi bw'aba tannazita kati ebiseera ebisinga abasajja bano bagenda okufa ng'abaana bano be baliwo yamanya last things kubanga abasajja tulina weakness awo mu mbeera y'omukwano tutera okwogera ebitakwatagana nkuwadde kino nkoze bwe nti nkoze ne kakwogeza ne kakulayiza ate bannaye wallahi abakazi bagumu omukazi gwe tusobola mulayiza naye waba nga mugagga nga gweyagala
okikakasa tosobola munywesa amazzi munayogera bitakwatagana naye ate abasajja boogera nnyo bitakwatagana era we biseera abaana ba TikTok luli basalamu akantu wagambye ambo omukazi buli kimu akirya ne sweet bombo ambo abaana ba TikTok abo otegere kye gamba kati batera obbalayiza abasajja bane mugumenga bwe kiba kyetaagisa kusoma alifatiha faraqi n'ennansi oberenga manyite gajja kwata ogende ne bakulayiza tolayira. So banamba bano abakyala abakulu bafunye nnyo obuzibu obwana obuto buzze. Era kyovola ba family teyisobola kutereera. Ekirala bana abaana otaddewo embeera tebajja kwagala baana bano bozadde mugole nga balaba obadde ojoga nnyabwe. Ate nga be baana abakulu. Kiddemu ekyo. Abaana bano abakulu abamanyine business obwe zitambula. Abamukyala mukulu. Gwe buli wojungulula nnyabwe n'omuyisaamu amaaso. Noleeta buno obuto. Teryaga ne buli we balabanga weekubira nnyeno olowooza banayagala bano bato baabwe. Abamwana muto. Kiddeyo ku kiri nti waba olina omuto ogubootaboota ate nsubira omuntu baba batuuse emyaka 6. Muza bonna tubazingiremu. Bonna tubayiwa. Emitwe gibagi. Bucket kyekyo. Oba kugamba. Kiddamu ku kiri. Oba okooye obongo oba tebukyakola nnyo. Teri musajja wa myaka 6. Wallahi ng'obwongo bumakinga n'omwana w'emyaka 2 tekisoboka. Tekisoboka kiriwa naawe. Nga bagamba eriiso ly'omukulu. Ebyo birala mukubuulirira. Ebyo birala mukubuulira eriiso ly'omukulu. Ne fizikale wano. Kugira tosobola. Naddala guno omulembe gwa secondary university muzibu. Social media TikTok. So kitegeeza n'abazadde baplayinga role nnene mu kutula family. Nga baleeta obwana obuto. Era kutuka kwa family kino kankikubuulire. Bataata bakoze kinene. Bamama tetujja bagira. Kidemu. Bataata kubanga family ne yimira ku taata. Olina okuba omugezi. Bataata bakoze kinene okola ki? Okula ikendede kino kankyogere. Baganda bange kwe bali. Naffe ekizibu kyali kyagala kujja mu family. Lwakuba waliwo abazibu. I stood there basista bange bagobako abaana abamuzeeyo ne bagamba tata wana badde yagala nnyo omucha bagenda abaana bazolo basista bange abensende ne bazi myaka 5 bagamba batya bagende era nga bwe tuba mu meeting babasojja abaana batuuka okukaba ne bagana ne babasempagala lwaki bakulu baffe batusojja buli kasa ne bavuma nnyaffe atawo ne batabuka tujja nakukuba ate kati oyinza obadda okubira bukubidde ffenna nga weetuli naye nga problemu evaawa taata yeekubira saidi ya mama muto era bwe yafa maama oyo bwafa taata bwafa bamugoba ebiseera ebisinga bagobeddwa babagoba kubanga nze nali nva Dubai nga ngenda Saudi ngenda mu Umrah 2017 sikuwulira mawulire nali kuguni kubanze programu zonna zaali zikwata ku kitange tata yali yabirekera nze n'okumusala n'okukola kikati family yanta ne muga genda omukolere Umrah bw'oba badde ogenda mu Umrah iyo ne muzeeyi ne mukolere Umrah ne baamugoba era teyasula mu nnyumba awo byenjogera byange era teri agenda bimbuuzi era babimanyi byogedde ensinensi ebiwulira bajje babisangulewo baamugoba twegendereza nadduka naweta ne ayina omusango omukazi talina musango naye nkugamba nkulaga ebintu webito ebintu ebyo bikola nakanyabagira bakuma wa genda ne bagamba sekazi ne bagamba nayo agende ne bateekawo n'ekigambo yese ne taata waffe wama ebibuuzo ebyo bijja bino wallahi okusim billanga lero lwakuna ebibuuzo ebyo bijja mukyala muto oyo yamusi abaana nga bakambwe okuva omukyalo we yajja tata waffe tafunanga ku mirembe abaana nga Allahu akbar abaana nga bakambwe n'ennyumba ne bagimuga n'okugiwamba ne bagiwamba agende era hatta ana waliwo omuwagisula ne kati emyaka giri mu 6 kitegeeza muzadde we yaplayinga role toleeta mwana lwakuba taata ate yawasa muto nnyo nti nno kubanga oyo omukyala talina njawulo na mange ali mu 50 ne kwegamba ku taata naki nti bano wedde yalina abaana abakulu kati okuleka taata era lwaki essaawa eno family yadda
ya itango okumanyagana kubanze namugamba nayita okumanyagana nabagaba nayi natandiko bazza kubanga yali mukazi mukulu naye nga bw'olaba abaana bo kye beekwasa teyali muwala beekwasa yali ayagala nnyo abaana booli awo kati waliwo abaana waliwo maama waffe allah omanyi mu famire tubamu n'engo ate kasaka kitana nga balina ku ssente bawala ate abawala kasita batabuka omuwala ng'alinamu kasente omuwala ssebo nga yatabuse kati nedda onoomugamba ki wuuyo wa Muzaata tomulaba nedda omuwala nga yatabuse era baagiranga obakumirire nobagaba banna era ensenene nga yakutte nga tuli mu famire wetti tuli mu lukiiko nga batabuse nange banvumiramu so kitegeeza nti bannange mwenna abatulaba namba 2 woba omuleeta ndowooza n'emyaka ayinza obutaba namba 2 namba 3 yandiba namba 3 kasito nedda kitwale bwoti buli wobeera nga walwawo okuzza ku mukazi omuwangadde emyaka 2 n'omusobya 3 bw'oba onoomuzaako manya walampa olusozi olunene ne bw'obanga gw'ogenda okuwasa mukazi mukuluko myaka 4 kubanga kitegeeza baba agenda kuzaalira mwana muto jjukira olina abaana abakulu ogenda kuwalampa olusozi olunene mu kugatta famire ogenda kuwalampa olusozi olunene lukabejja Kilimanjaro bino sikubalemesa kavaaka mmwe kaki ne ge mazima omulembe gwava aliwe mwagumanyira gwaddawa ennaku zina abaana kati gwe kankubulire gwe Faruku omwana abeera ku university e Makerere Kyambogo owulira mpulira omusajja nampangiza ennyumba ya mitwalo aga 5 n'agifanishinga n'agiteekamu fanicha buli kimu kyonna golooza omwana waali mosere ku university ninga bampangisa era ng'omusajja sayidi diikiye ennaku zino abantu bakyayimira ku street serena kwetunda ennaku zino obwenzi obwamalaya buli ku masimu Allah n'amala abikkula abaana baffe be bakola basisita baffe bali ku abakadde bayinza ozirika n'amala abikkula abaana bye bakola 19 years abali ku masomero 20 wallahi abakadde basobola ozirika waliwo agamba n'agamba nedda nze sikwatanga ku baana nze mukyala wange simukwata nkonga ayenda oba waliwo ayinza okugamba n'agamba nti nno nze bawala bange nedda sibakwata nkonga bayenda gwenga bw'oyenda ku bawala b'abantu abalala nga bwe batakwata n'abaana ababendako nabo bebegendeza gwe ssebo oyagala bano babakwate gwenga toyagala Allah akuveemu bamanyi n'okuwola bawola bw'obanga oli kasitoma we akube n'agamba waaye kikinga oludde n'ogamba leero siinamu n'agamba kale nja kukubanja kati seeka byentegedde mu nsonga zino nti kati bw'otunuulira n'omuwala ali mu mawulire owa Muzaata bw'abanga ekinene ayinza okuba yenkana ne Kuluthumu kati Kuluthumu tayina ngeri gy'ayinza ayimiriramu oyo omwana n'amugamba nti tokola ekintu ng'ekyo era alina because balinga era balina kubeera bonna balinga ba myaka gye ate oyo omwana alina kuyita ono maama wa era sikiwambu nno bw'aba amubuuza afukamira tasobola nedda ate nga busiraamu Seeka njagala tumalirize n'ekyo kitegedde kyegambye nti abasajja si kubalemesa kamere kaabwe naye abisobola abikole bw'oba osobola omukazi owokubiri oba owokusatu nga oli muge tewali taaba naye ekirala mulekeraawo okweka abaana kati obuzibu bwabwe buva Faruku nga tunavaawo abasajja bakweka abaana tukukuta yimirira ng'omusajja abaana baleete kolawo omukole wa mukyala mukulu ebiseera ebisinga ensonga zino zigwerenga wa mukyala mukulu ono omugole mugambe kati gwe kyoba okola abasajja kamba yakode akamu toyina kubeera nga onyigiza mukyala mukulu osanyusa ono omugole nedda ono omugole gwe olina okutege n'omugamba eri oli taba kubanga yankwata bulungi tewandinsanze oli yejjeno jangu tugende wa mukyala mukulu jangu tugende naye nga naye omugamba mu mbeera jangu tugende gwotuukewo wadde mukyala mukulu ajja kunyiga ddona ananyiga toyina zambiri okoze ogeba naye mukyala wange first lady sikukuta wuuno
ono mukyala wange mugole ono buli omu ogereko ebirungi abasinga batyawo kati towasa bw'oba towasa abantu walonze gwe mmanya yange bwe mba nkola emikolo oli tajja eno kati anti bwe buzibu kati gwe toteekeddwa kuwasa toteekeddwa olina okuyimirawo like man bw'oba okyatya towasa omutwale ogiro gaye bannaaye mukyala muto kituufu ojja byogera nga mukazi mukulu ali awo alumemba neggwe muwaane omugambe nti nno oyo maama w'abaana bange ambeereddewo nnyo ndi bwe nti oluvannyuma lwa Allah because of her kati then oluvannyuma gaba mukyala mukulu mugaye bannaaye ono sister wo ng'obusiramu ndowooza olaba sirina kye naakyusizaamu naye ono mugole muntu wampisa wulira muntu wampisa anti nedda y'eddiini bwe kiri naye kati tebawasa tuli ku bantu nti nabeesobola waliwo anti ono awasa ng'aleeserwa busungu mukyala mukulu yamugira n'amukyangana n'akakamukubeko kati oyo omugambe nti ate amutwale wa mukyala mukulu amuintroduce gamba abantu tebakolanga ebintu olw'okuba nti noomu tokola bintu mu busungu olw'okuba omukazi akunyiza n'oditukola disela ojja kutomera wetegere kyegambye nti kati nga bw'ogambye kino nkireese abalina obusobozi bawase kitegeeza tokukuta abaana baleete bamanyiganye ne bannaabwe gamba bano abaana Musa yimirira sula ekisooka bonna baleete babeerewo bano batoobamu omusajja yenna atakisobola biveeko bano batoobamu introduce abaana ne bananyiga mukyala mukulu ne bwanaagira gwe ogukoze tebalina kye bajja kukola ekisooka tolina zambi lyokoze mu maaso ga Allah stand like a man bw'oba ekyo tokisobola nga mukyala muto akulema okutwala ewa mukyala mukulu nedda goli mube emitwe egibootabo bw'oba tokisobola nga mukyala muto akulema ate lwaki agana ekitegeeza takwagala omusajja yenna atosobola kusitula mukyala muto mutwalira mukyala mukulu tolina kukwata mukyala mukulu kumuleeta mukyala muto sekakadde mu bulungi ako bw'oba tosobola kuleeta mukyala namba 2 kumutwala mukyala namba 1 amulabeko oyinza ogamba nti omukyala namba 1 yaganye ate ekitegeeza amakasi gago bulijjo otulimba amaka ga mukazi kati ate ebyo katuyingidde bintu birala namba 2 mugobe kati olaba kati tuyingidde mu birala n'amaka kuliko 80% ya mukazi yagaze ekitegeeza bulijjo olina aji nagamba nti mukyala mukulu omwana yannemye otwalira mukyala muto yannemye okutwalira towasa biveeko tonnatuuka olimba mukazi anambe muyaganye amaka gago bagole ojaleetera abantu ebizibu nga balowooza byangu bikola si byangu kati aguminkiriza towasa abeere mu bulaadi akola ezzikiri asibe mande n'olwokuna n'oggoloka kayamu layini teweegwanyiza bintu byotasobola biveeko eno liigi ndala liigi y'ababinywera bo bennyini akaliro bakamanyi buli alina asukka mbabiri babuuze akaliro bakamanyi naye abalina ababiri mukikola mutya ate aba balina nga bakola ekyo wallahi bali mirembe abakyala bano balaba amala nakkiriza gwe guma ate byonna bye bakola tonyiiga teweekyanga obwo bujja guma introduce mukyala wo namba esooka Edigalo muintroducing eri Edigalo ojukira oli bamugana mbo simayo omukyala nsibidde mu kisenge ogenda okuweewa ono yali kadama bategese ndi waneeno naye bansibidde mu kisenge kati oyo yeetaaga embooko kale abasajja bafaanana bwe bati tonnatuuka edda musira mukikkirizibwa bw'oba ofumbirwa omusajja nga mugenda kwewasa okkiza omugamba ozze nkwagala empapula ngenda ziteeka naye saagala ongatteko kati omusajja kiri gyali akkiriza afune empapula ebyokwemisa n'abalala bifeeko soko obusiramu bugamba buta ab'omu diaspora kano mukawulire bulungi kitambula kitya Allah
ofunye omunyama USA, Canada, Britain, Dutch, Portugal, Germany, South Africa. wonna tutuula nti ekituufu kiri nti twagalana. Ojja kunyongera ku ddoboozi. Ekituufu kiri nti twagalana. Ngenda kufumbirwa nkwagala byonna. Naye habi kubanga we bugambo bwa bwatandise okuyitingana oli omukyala yo habi empapula byonnoze kuba kati kudde mu Uganda abantu bajja kugira nze lawyer agenda kujja tugenda kufuna obutuuze ogenda kubeera ku mpapula zange naye nkufumbirwa oli ready nze sifumba na mulala. Omukyala yagamba waddembe agamba masembe agamba Faruku Sakozi. Yes. Okitegedde? Kakati bakikuteredde ku meeza. Kyowulidde? Sakozi owulidde? Kati anti ogambe kati gwamanyi weebaleebalemu ogumiikiriza n'ono omukazi mpaka. Kuba yakigambiddewo. Akigambiddewo era talina nsobi. Kuteeka ku mpapula zange on condition. Era abakazi okuva mu mbeera y'obunnanfuusi n'okuba nti nno hypocrisy n'okuba nti nno obulyazaamaanya ekyo mbadde ndowooza kye mwandikoze nga bakazi mu diaspora ofuna omusajja ajja mukozesa endagaano eyo bwe kiba tomukozeseza kye kisinga obulungi nga togimukozesa kitegeeza nti bw'anaafuna omukazi omulala guma bw'aba yeesobola nga buli obukwakkuliza bukoze eki abutuukiriza naye wano akikuteredde ku meeza kati abanga abavubuka bannange n'abasajja kino nkibagamba omukazi akikubyewo kati olwo muvaamu kati olwo abazze ng'ekibaleese bagala kubba mukazi ono bawandu abo baddukira awo omukazi ali eyo bakuwa obukodyo omusajja kati kankubi omusajja bwajja ddala nga abakyala abasajja kino si kyakubanyigiriza abakyala kino sigama wabula omusajja bwajja ddala nga omukazi ono abadde tamwagala kumpapula nga mwagala byalaavu ekyakikkiriza nagamba nzikiriza as time goes on abakazi bano balaba bakisanya as time goes on ng'ogize nogamba hani wallahi naawe ogira era osobola okukwasa omukazi omulala nogakkiriza kati yataggulula akakwakkulizo kano kubanga waddembe senga wakkiriza n'omala owasa asazaamu obufumbo era tabana musango akola kye bayita fasikhunika ekirala abakyala bemba mugenda eri abasajja bano bw'aba yakulu bannaye ebintu bino omuntu nga yakuleeta nakuteeka ku mpapula ekisooka ka respect ako kabeerewo mu mbeera zonna kasooka kabeerewo era okkirize nti wallahi yannyamba si kyangu bantu kati ate abamu balina enkola afumbirwa omuzungu afune empapula kitali kikyamu nga omuzungu oyo just byampapula kubanga ebizungu gyebiri nga tebagenda kuba mu mukwano nagamba tewali buzibu nze njaziku oba omusajja n'afuna ekikazi ekizungu naga tewali buzibu ne as time goes on ekikazi kino naye ekizungu nekikulabanga weesimatinga nedda jangondo tandika okukola emirimu kubanga otya nagamba nedda ndi munonzekka bikoze bitya no problem ndizija anti omuzungu omukazi yagamba kati ndi kuba smart wire ndi munonze tewali buzibu gira namwayi mitwalo gya dola ngeegi naga tewali buzibu nagira kati ate omuzungu agenda okulira ate wawasizza kati oba ogenda kuwasa jangu omugambe bajjukira mu mpapula zaalimu nga waifuwo tayimu akaseera kayinza otutuuka ninatandika okwegwaniza ng'era ali kontenti nga kimanyi tonnafunayo muntu galagamba oba oliawo nga ba message gwe biba
tebinnaggwa ani aba omulyaza amaanyi awo sayidi zonna jangu omugabi munnaye nno kapula wazimpadde nengenda kufuna omukyala ekyo batono abasobola kati tulabe omuzungu ono yali takwegwanira bw'oba mwana muwala ng'obadde olina erizungu mugabi munnaye omusajja wange yazze bw'atafuna kasajja ku mutima Seeka tumalirize ekitegedde tumalirize otegeddewo ntegeddewo kubanga ojja kutugamba nti wamusasula otyo oba wamusasula kyekikutiisa omugamba nti nno bba wange yazze kitegeeza ne bbaawo ono obadde omulimba omusajja oli omuwa tayinza kwekyanga fulumu noweya obulyaza amaanyi ku sayidi zonna ono omuwala ozannya ebiri nedda tewali buzibu mpapula nawe obitegeera bwe kibanga kyekyo byali mpapula amuwa ssente nga ge mazima omusajja mutwale omuintroducing omugambi munenga bwe naggamba kintu kyaggwa tulabe lwaki otya omusajja oŋŋambye mukazi wazze oŋŋambye tolina mukazi era yeggwe wekka nenga bw'omanyi oli omukazi jasi yali kumba ntwalayo nti mune mukazi wange biri byali byampapula nakuwa ssente anti kitegeeza olimba oli olinayo ebyomukolera ebintu byoyogerako anti nze njogera mazima bikaluba byebamanyi mu reality ate mu reality anti bebamanyi kati bikaluba mu reality bikaluba mu reality kitegeeza oli feke gwe kenyini oli feke kati noonya omuntu omulala omuzungu gwogenda okubeera naye agenda okukwemba bulanga si byamusuwa si byakuwayo kitabo nga bya ssente gyebali naye bwe kiba katolimba mukazi ono omukazi ono wabajja mugambe ekituufu kiri nti gwe naye nga mpeerayo empapula nawasa omukazi era neebaka naye omukazi ono akimanye kubanga buli woona omugamba nti omukazi oli jasi aliwo jasi byampapula yakudimandinga okubeera nga buli kaseera ojjeewaka kyomugambye kyata kyotasobole akwagala waka mugambe ekituufu kiri nti ndya ku donati ndya ku donati ge mazima yogera amazima gali kufuula ow'eddembe ne buli ku ntandikwa kasita olimba oba owedde smart wire omukazi waaba akutwala osayininga oyingira mu mpapula mugambe n'abaana aba ne maama waabwe yagenda abakazi bakisa akuleete okusinga onoopalapalanya oli eyo tomutima guli eno ate abaana tekangendeka Uganda be maama ajja kutambulira kubanga abakazi ajja kuteekako enkezi tewalaba ono yali mu Amerika aba gwe baatera omwana muganza ikanikiri tomujjukira mujjukira bamuyita omuwa cyayi ne bamusuulirako audio sajja wange abaana baali bamuse oba kitegeera so tubeere straight tokweka baana tubeere straight whereby kyekisinga obulungi ate kaakati obuzibu kubanga yona ajja kumanya alina gweka era akasente kanaakuwa owe Texas Massachusetts ajja kawa gweka ate oyagala omubbe ate olabirira abaana naye teyabamanya beera kiriya amanye ontwala naye nina abaana aba tokkiriza ate senga onoobeegaana togenda kufuna mirembe obasuulidde ani gana amazzi omuntu n'abeera eyo naye nga yagenda naye nga alinayo abaana toyinza kufuna mirembe omutima guli eno tosobola kufuna mirembe mukudda kangene ndabe ku ekirala basista omusajja waba aseeredde nga tomujja ku mpapula saasira yamba tomunegula bambi bassebo etopika ejja kuba ndala kubanga ne bamaama balina ensonga zaabwe lwaki bajja abantu ku mpapula naye kale bw'aba azze ng'agize yeetonze agiranga emirimu akyagikola nakuleeta tomujja kasonyiwe baaba nedda sonyiwa waliwo ensonga nedda sonyiwa
yamba kale muyambe nga mulekwa Allah nawe anaakumalira agamba kale ekyo nkirese kulwa Allah kati Seeka nga tumalirize bwe bantwala nze Masembe Sakozi naabanga nkozesa emirimu era kuba buba buli azamanya ngakozesa emiki genda ku sitowa leeta ensawo yoza ebintu naaza abaana kola booti teekayo kino buba bali azamanya nabwo oba binkakatako bikola ebyo buba buli azamanya ng'empapula zange wezitambula naye nga embeera gyantaddemu leeta kino kola kino kwega ndinga muddu awulira era buba buli azamanya tukonewaawo katono ng'okola emirimu nga nkola emirimu anti wakkiriza okubeera omukazi olina okulwana ennyo ekyo kivaamu tebuba buli azamanya tebuba buli azamanya olina okukola wakkiriza bakuwasa lwaki oyagala ebintu ebyobwereere bwe bito ebiba ate bitya kalavu kaba kaweddewo kalavu ati yalaba yeravuye alina okukuumira ne bamaama mukube mpolampola bamaama mukube mpolampola bakuba nnyo mukuba nnyo